ozire mfunga finga tuba tukuma naye muna abalokole balina swaga gwolimanyi si swaga balina ebikolobero balina bibatambuze balina ebikolobero ebibaleetera okubakuuma mu ngeri eyo akati nsaba obuuze ku batulaba abalungi nate ndi musanyufu okukomawo wano mu studios zaffe nga bulijjo tubeera wano ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ebirowoozo byaffe si bye byenkomeredde kwezi tuwerabiranga kugamba abantu nti ebirowoozo byaffe si bye byaki si bye byenkomeredde naye ffe tukuwa kye tuba tulowoozezza ku nsonga ebeekola ki ebeeriwo ebeegenda mu maaso kaakati n'olwaleero tuzze tutandikire twakoma ku Mande twebaza emirimu gye mukoze gyonna tubasaasira ebizibu ebyenjawulo bye mufunye biyitirivu nnyo abantu bayitirivu nnyo naye nga bw'omanyi omanyi ebintu by'eggwanga bizibu nnyo ogenda n'obeera ng'onoonya emitwalo 5 oba eki esatu obeere mulamu bulungi obe ng'osimulukuse bibeere malidaadi ogenda okuyingirako mu bbanka oba olinayo omukwano gwo biki ogenda okulaba waliwo apanga bubbando bwati tonzijokiza omusajja namusanga mu Centenary wano erubaga ku Centenary Bank nali nonya akakadde aka ne bantwala eri mu bafuna sente ziri baluke gye banyingiza mu mikozi gyange oyingire wano yangu ogende omusajja yapakulula sente ninga nti bannange ziweddeyo zonna ng'apanze awo wonna wajjudde wakati kabasooke bakole kunze ŋŋende awakakadde akamu n'entyensi abantu balina sente katonda bw'atyo bwakola ki bweyapanga ensi era yesu aba kusigala ku nsi kuno ne nabbi ne muganda we nabbi bandi bafuumudde giri gyali mitono egyasooka n'okusaaga kubanga kiyinza kubeera mu mbeera nga teri balance katutuwaabewa bonna batwekweka era baali bagezi nnyo ne bakivaamu otherwise kibuyaga yali badde ku nsi kuno tomumanyi naye nga tubebaza nnyo emirimu gye mukola tubagaliza programu ennungi amiina kale wetyo tugenda okutambula n'aba Genuine Estate aba Genuine Estate be bannaffe abatuwa ettaka Genuine Estate tulina ettaka mu bitundu by'eggwanga lyonna tulina ettaka okuviira ddala ku poloti okutuukira ddala ku acres oyagala kuzimba maka oyagala kuzimba nnyumba oyagala kukola ki aba Genuine Estate be bokka abajja okukolera ku nsonga eyo ey'ettaka ate ebyapa bibeerawo mu ngalo basangibwa wali Wakiso ku Genuine Estate House awo nno ojja kubasanga omusajja wa mazima nnyo ate musajja wa Katonda kale osobola okuba ku simu noti 753 6 7 9 noti 753 6 7 9 Genuine Estate wali ewakiso genda ofune poloti nze nafuna dda poloti kati muganda wange ona gwe njagala naye afuneera kapoloti ove wanaalo omukulu mugambe genda mugamba mukulu mugambe kuba kati banna wesula omanyiwo nkitegeera bulungi nnyo ebyantukako bimanyi byonna wakiri agire 5 ku 10 akuwaka akapo otandikira ntambulizaawo mmanye nti nange mu kibuga kiviiridde yaawo ku Mande jabo onojja okukola tujja kuvuga emmoloka tugendeyo amiina twogere naye sebo ekyo kyo nja kujja nyambalira gambutusi ogenda okulambula gobaka bumutuuseeko nga bukyali ngenda bumutuusaako olwaliro obusula butuuse ne bwansuula emityana nze ngenda webake ne bwansuula emityana nze tujja kuwa wano kumpimpi Wakiso tubeere bamuliraano kuumire kumpi si kulwanga okwata obuyinza nesimanya wooyise okitegedde so mweyo embeera nsaba Mungu amuŋŋondeze amiina sinamutuukako ajja kuba agonze kakati nange mbadde mugonvugonvu ne Mukama atuwadde ekisa ŋŋenda ntereeramu omanyi bagenda ne batucekingamu balabe oyimiridde otya naye ne basanga nga tuli banywevu tetulina gye tulaga eddagala lyemba nkuwa ate nga lyerisembayo kisooka olina olujja lunene okiwulidde naye otya okukuba akatayimbwa kati keero dduke ngaawo mu lujja lwo yambuka bwokirira ekyo nkikola bulungi nnyo naye sikikolera mu lujja naye nga nkikola nina n'ebyuma byennyini byensamba nenzirukirako kama jimu nagiteeka waka wamalayo ekisenge kiramba kiri mu jimu ndowooza ne Haji ebyuma wabiraba
bwe mba ntekako buteesi switch ne nzirukira kuli bwe mmala ne byonna nabiteekawo eby'ekiroodi siriwa bulijjo ssebo Mungu yakwanukula nga simanyi bw'olaba nnina ebibuto nze akyalwana olaba nkyalina ebibuto abantu babonaabona n'ebibuto nze nsabira ojja kutuuka kyalwana ojja kutuuka kale kakati abaana bannokuba abatadde Saanya n'awanda abamuddiza ne bamuddiza Byanyima yagambye Besigye yekka yasobola struggle ne bwe banaamusiba omwogoloza tajja kuva ku struggle ne wabeerayo omuntu omulala n'agamba nti bannange nti ani anaatukulembera mu struggle kubanga bino birabika biganye ne mugamba nti nno Bigirwa yalabika yayinza otukulembera mu struggle nti ate eyaganye okugenda mu West Africa struggle anaagiggusa atya omuntu omulala n'agamba nti gavumenti teneetera okugwa konze nti eneegwa onoogirabira ku mbeera ki konze byonna nja kubibuuza Mwami Bigirwa ebintu ebyo bisatu bigasa gavumenti ya President Museveni neetera okugwa ddala ddala gwogiraba neetera okugwa eweddemu amaanyi oba ekyali ggulugulu tulyoka tugenda kubiddamu kakati gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni tahabulwa eyina areas ennafu naye areas ezo ennafu tezigisuula kati areas eziyimirizawo gavumenti akyazirina zikyali ngumu ababadde balindiridde wano ku Kabebenu abo bo nze era webampita mu lukiiko lw'okulinda olwosigenda olwabagenda okulinda abagalowooza nti eggwankya tulinde olwosirutuulamu kubanga gavumenti egwa etya egwa mirundi ebiri ekisuula gavumenti ekisooka ng'amagye gaawukanyemu ez'ekifirika ng'amagye gakoze eki geetemyemu naye nga sayidi emu esinza sayidi endala amaanyi kati sayidi emu eyemulugunya bw'esinza sayidi eyagala okusigazaawo ekintu amaanyi gavumenti ku ttaka bagiwamba bulungi nnyo kati bw'okola analysis mu area eyo jjajja munafu oba jjajja awaawo obudde bungi amagye agawa obudde amagye jjajja agawa obudde newankubadde nga mulimu obumulumulu mulimu naye ndowooza tebuyinza mutuukako kubanga abalina obumulumulu obungi yabaggala kubanga obumulumulu tubulabira mu katambi kano akafulumye aka Dr. Besigye katulowooze nti katuufu bayinza okuba bapanga kapangi okitegeera naye wekaba katuufu nga kabadde katuufu nga yabyogera kitegeeza ebituli mu ebiri mu magye mulimu abatabalimu abatemu naye sinalabayo mulambo gugwa mayinza ebimu bipimira ku mirambo egiba gigudde awo munda afande gundi aseeredde mu kinaabi awo nno ogirekete afande gundi gamulidde abadde yakava ewaka ne gamulya kati awo wentegeerera nti afande gundi Odeesige kwabadde atudde kubaddeko ebitambula abamagye tebamala gafa bbira mupanvu bw'ogenda e Tanzania abalwana sekendi wadiwo bakyaliyo bakyali balamu bagenos kiki bafa nakyo death 93 95 100 tebalina pressure ya wano tigayinza okundya ebyawano byasigala wano wano tewali jena abeera comfortable abeera ku bunkeeri ati ende slight mistake gakulya bano abagwa mu binaabiro baba baguddeyo lwansobi anti kakati gwe tomanyi chemical biological warfare is a modern warfare okitegeera akulumba n'akutuukako mu ngeri yonna omukazi amukubye ekiti mu ngeri yonna n'oseerera n'ogwa okitegeera kakati eriya eyo kuba ogambye eneetera okugwa mu eriya eyo ndaba nga jjajja akyalina obudde bwakyo ka intelligence ku political side akyakayina kanywevu amawulire gamutuukako buli mupango guno gwagukoze eki gwagukoleddwa naye nga bamukubiramu esente
mwekyo kati olaba ekesi ya Besigye eyo director wa ESO yakubye enziro omanyi director wa ESO baite banamuwa kifo oba yali asula nankanyi namuwonga eri wansi eri mu ghetto yali asula musajja wattu kugambye yali kapeeya naye bwe yatuula mu ofiisi bwe pa agaggawadde n'azimba ne mulero reserve eyo nayo nazimbyeyo kugamba buli walabe ekibangiriza agula buguzi sente kololo ye n'amuguze akwata buli muntu yenna muna Uganda ali ebweru tafaayo okuzizza musango watozizza musango twalako masimu biki bakebere boyogera ebyo byonna emirimu agikola kufagirya bufagirya naye obugagga bwaliko jjajja n'abumanya ayinza osibira mu ekizairo enamuwongo yavaayo leka naate oyinza osigala enamuwongo nga kwadde ofiisi ekolera mu $1 ne pawundi mirimu gyokola gya nnyonyi ku Besigye teyabalinze nakumala kubuuliriza nkugambye oli kyaliko nkugaye jjajja n'amala amanya esente zeyakatwala bikoma enkolagana yaabwe ekomaawo bajeti ya defense yonna kumpi era nze ngenda kuleetera amawulire amalala agakwata ku ekyo kati ka intelligence kajjajja ye ng'omuntu waliwo akakyakola akatonotono akamunywereza muki mu buyinza kati bano ba operative be abanene kwezo level director biki baani abo bamutegeera nti interest ze za kusigala mu ntebe kati bakubira mu ekyo ebya sente tabiriiko bakubira mu ekyo nzikugambye wa ESO bamuyita oba okyati oba ali awo alina nzibu nyonyonyonyonyonyo alina nzibu kakati eyo area bwetyo bweri kati area enafuye area endala gyakyalina amaanyi ey'ebyobufuzi area y'ebyobufuzi akyabirina mu control ye alina ababaka 3 that is a full unit abamukwatira zi constituency mu angles ez'enjawulo mu Uganda akyabalina ayina ba RDCs ene abo bagwa mu intelligence naye kati eri mu byalo bakola mirimu gya byabufuzi kati era ku nyimbe kati bakwata omuzindaalo ne bafuuwa eri wofe busoga kati ba RDC omuzindaalo bagukwata ne bano ba assistant RDC ba chief campaigners katonda wange kati yateekayo unit eyo ey'ebyobufuzi emukwatira abantu nga tubawa sente ya muwa musolo kutubasasula consolidated tetunulwamu consolidated kuba nuuna bwe bati buli akagwayo ne bakanuuna kuba kakati area y'ebyobufuzi kubanga parliament agirina okitegedde agirina yagikwata ministry zonna cabinet agirina kati talinayo a strong politician asobola okumuteekako embeera mu bannabyabufuzi bwe yali alina yali Mbabazi yali yeeteeseteese nnyo era Mbabazi we yasitulira enkundi okumanya jjajja ebyobufuzi abiramu experience y'amaanyi yalina abasajja aba bona nga beetaaga okudismantlinga naye munamwesonyiwa naconsultinga ku mulala yalina Embabazi ng'alina Besigye kakati bali abaali bamutuukirira ne bagamba naye muzeeyi amaanyi ng'agatadde ku Mbabazi ate Besigye tamwogera kale tulaba alina abantu bangi okitegeera kati jjajja n'abagamba mwe muli basiru temumanyi bintu bino oli Besigye abamuwagira tebayinza kumpagira bo babe naye kakati ono ajja kubange ali akunze abange bennyini batwala atandikira na mu nnyumba omusajja nga yali mugezi jjajja obuyita wa bigere jjajja si wa bulijjo obuyita ffe abamulwanyisa abayungwe yagamba oli abamuwagira bano ba musiraamu baani abo tebakyuka abo
balemerayo tebakyuka naye ono akuba bange bennyini. naye ono ajja kunze kakati tulina kkuba ono ye mulaba asinga oli obulabe ate ono atuliira munda ne balyoka bakuba mbabazi yali akanze yali atulaze nti gavumenti ya China emuliko ayina biliyoni 2 eza dola zimutwala nezikuba t-shirt tezalabika kozi kuolo wali kuye zinali ku dokita tomanyi nali kunesejjusa wali ku Dr. Besigye twali ku Dr. Besigye Mbabazi yatukola bubi naye nga tukikubayo ebisowani nga bitunulayo wambabazi tugatye ekigenda mu maaso wali akantu nga teri jjajja yazanyaawo bagamba nti jjajja yasiba akawunti size zonna bwe ati nkugambye kyovulaba nkugambye nti kiki kyovulaba nkugambye nti eri jjajja akyalina areas ezimukola ki ezimuwa advantage kati ekisimbirayo ddala ku saidi yebeyakyalinamu amaanyi yeye kennyini jjajja akyalinamu otwanyi akyalinamu otwanyi singa bwe mulaba mu bulamu mu mubiri mu njogera byonna omuntu omulamu era omulabira mu njogera ayogera ebigambo ne bivaayo kitegedde ababiwulira ne babitegeera ajje ku TV nakangaza essaawa 2 nga tagyeko nga tagenze kufuna shotiko nga alemeddewo mu katebe awo essaawa 2 kakati tumukole ku myaka egyo ate nga n'akacayi akanywa okitegedde kakati nga gwogamba mbu olinze akutuka nkya nga newayogerera wennyini eddwaliro eri wali etokota ey'eddwaliro kamutuukako konna bakayingiramu abasawo batudde awo okitegedde kakati ekyo olina okukima ng'onaalwana naye olina okyappreciatinga ekyo okitegedde nti nwana n'omusajja naye mukubisa pointi y'obukadde naye akyali mugumumu akyaliwo era abamutuukako era bakugamba nti omusajja akyali mugumu mulinze empewo bwe buzibu bwe tulina okitegedde ate abalala be bakutuka okitegedde omanyi jjajja yagenda nakuba ekintu kya pressure up ekyabantu bakibuusa amaaso mu covid naye pressure up wali ozikubyeko nali nzikubyeko kuffe bennyini abali wano n'otutuma pressure up ne bwogamba nti tujjewo 10 bwe tusitukamu bwe tuwoominga ogenda okulaba abantu wano nga bagamba omutima gukola ki kujula kunjabika kati jjajja ku myaka gye niwaba yakuba 5 abakamera be ne bazigatta sewe yakola kinene nnyo ate abantu bazibuusa amaaso ati tebamanyi negwe wazetegereza noziraba nga zikonyeeyo nze ebya working out nze mbimanyi nibwo okuba pressure up si ezo 5 n'ozimalayo bwoti 5 sebo tewenkanankana nayogera obwogezi nafuwa ebigambo kati abatugamba tumulindire mu layini eyo nze sinza tula nabo mu meeting okitegedde kakati that is the strength part of him ne government kati side ya weakness gyendaba simanyi oba tuginako ne access ogicapitalizingirako ngafe abali ku ludda oluvuganya ekisooka bakola nabo bamumanya ate nakyo nekifuuka ate kitandinga into a strength bamumanya nti alina byatayingiramu naddala ebyesente kati bazikubira eyo nebwe bazibba direct nga bana babza Bank of Uganda bazikubira eyo kati bazibiddewa account eri Japan kwezagenze za online enter ngezire nyingi zigira bwezi zetekako nga zire nyingi zetekako omulimo guwedde bali Japan balina bayakuza eri balya sente bano bannayuganda bajja kulinnya mpolampola ennyonyi bagende banoneezaawo banoneezaawo kati eyo area munafu jajja tosobola kubiyingiramu eyo area sente bazitwala munafu
bazikuba kuva wali wenyini wa operatingira jajja wali paka eri ate nga bazikuba bantu be abamuliko olusi pegam waliwo ebintu byatakyakola ki byatakyayinako maanyi ono mwana wa kizibwewo bwe yateeka ono mwana wa muganda we bwe yateeka oli mukodomi we yawasa oli mukodomi we yamuleeta oli kwegamba yetimwe musarawundinzi ye mukuba yetegulawo yetegula sente wakati ye mukwata bukwasi emukwata bukwasi is a project ne muteekateeka n'okumutuukako etunda mutunde almost tosobola mutuukako jjajja bamulaba buli lunaku wenawe gomanya mulaba buli lunaku kaabe ebifunfugu tomulaba kaabe ebifunfugu atya kaabe minisita baminisita nanafu yaabo baminisita bamanafu y'okufa obufu ate bamulaba gitwogeremu akafe kye ate wa olina kuyita ate mu sisitimu katonda wange nekuvetinga ate bupya nolyoka omulabe kubanga ye yateekawo embeera yateekawo tenti wali kabineti ngenetuula akatenti ke kabayiri eri mayiro namba ayogerera ku mizindaalo afulumira eno ye okujja mu katenti ke tabasisinkana bwamaliriza naddayo bwati munda mwabalina amabanja temumusisinkana ate mufulumira mu gweri temukiriza ate kwetololatololawo nijajja amanye ebigenda mu maaso mu nsi ye jajja nkugambye information y'ebyobufuzi ne security agifuna naye information ya fiscal policy tagirina ey'ebyenfuna tagirina tamanyi muntu wa bulijjo bw'atambula kasita alabawo ezikola emirimu gye nga weeziri kiwedde abakozi ba gavumenti bafunye omusaala gavana agamba jukira tulina gavana ye kenyini ye gavana eggwanika ligamba ki nti mulimu olusanvu kubanga gavumenti zonna ku levo ya jjajja eba yeetaaga ministries okutambula ye kenyini nga minisita wa finance kuba ye minisita wa finance oli amuyambako obuyambi matiya ku lw'ebyesente eyokubiri internal affair ey'omunda ekwasaganya police prison n'ebisigadde eyokusatu ya defense ate era yagaduumira agasembayo era bizezo ministry eziri active bino ebirala byonna tunyumya mbunyumya ebirala era minisita yena ali awo tusaidi ezo ministry zekugambye esatu abakumalira ebiseera byabwereere kyogenda omusisinkana abatalina mutwanyi wadde n'akamu tayinza nakufunisa police bond nti bala munganda bazitowamu azitowawa nawe balamu yatadde abaana bannuubu leka naawe bali abaana babasomera omulimu ogw'okuvaayo gwa byabufuzi political activity nabagambe mwagala okuva wano nti gavumenti eyagala mwogere byeyagala yebasibye wano akoye ekomera byogere omuzindaalo guugwo atabyagala gwogamba mbokangazi oli ku sitwago sigala yakawunga weekali tukyeyongera ate gavumenti yefiirwa ku ekyo akawunga weekali n'akatanda n'akafaliso kosulamu mu wodi b nako weekali gwegira okola ki kangaza ogira owebaka ekitali kati ne batandika okwekubyo okubaganya ebirowoozo naye Bobi anakiwulira ati obongo yanakiwulira ati banankyukakyuka bannange bafutu sojja nawe nzika naye gamba naye bo bali eri bali mu kwezaalira abaana nze ndi mabuusu ebyo situbiganye naye bali eri bali mu kwezaalira abaana kakati nzaali amabuusu kansalewo nebasalawo nebakkiriza byebakkiriza nebisigadde byebyo so naye nga tunatuukayo eyo ku saidi ya gavumenti oli takulimba akulindise kati nga tolina kyokola
ng'olinda bulinzi. Gavumenti ezigwa zonna abazijjako baba bakola nga bali munda muzo. Kati katugambe nti Dr. Besigye obutambi bwe bwabadde butuufu yabadde akola ng'akola bya ddala. Naye nga sinatuuka ku ekyo eri Bank of Uganda lwaki eri eyo eya fiscal policy jajja munafu. Okimanyi nti mu lutalo lyo olwaliwo Coin Bank abagitutte biki Bank of Uganda governor afudde obijjukire. Mbijjukira bulungi. Waliwo lawyer eyali bali bamuyita bya Mugisha bya Mukama. Yali lawyer w'amaanyi mu kibuga ate yalutonda yalufiiramu. Abamafia tebamuleka waggulu. Eyali ayina eri entuufu gyagala okukwasa jjajja tiyamutuuka nako. Mwabatambuza banka ya Uganda. Eyali ayina data yenna ebintu bitambula bitya kwegamba nga bw'omanyi ebya information ng'olina desk egy'otuulako ey'amaanyi. Kalasi bamutirawo. Abasajja nga bakambwe nnyo gwanu. Ebintu bya gavumenti nno nze no nze yali asaaga nga sinabitegeera. Ebintu bya gavumenti gavumenti kitegeeza bukambwe. Butaba mukambwe toba na gavumenti. Okubeera ne gavumenti kitegeeza bukambwe. Okugikwata kitegeeza bukambwe obusinga kweri ebaddewo. Ekitakwatagana n'ebyo ebibiri tewali mulimu. Kutta bukambwe ye gavumenti. Tosobola kukwata gavumenti ezaffe ez'ekifirika nga tewaliwo mirambo gigudde strategically. Tosobola kusigala mu bifo bya gavumenti eby'amaanyi zino ezaffe ez'ekifirika naddala eya jjajja nga tewaliwo bafudde. Eya jjajja tusobola gikwata nga tewali bagudde. Kugairo yagwa bamumiza omusu. Kanso w'emmeri ye yagenda atya. Kanso wa Mary ebyo byali bya side zeno opposition. Naye yagenda mu ngeri ya kifa olulala nja mukunnyonnyola. Mbirwe lwamutwala ebyaddala. Nja mukunnyonnyola oyo olulala. Si yandesi wano olwaleero sikyagala nnyo kwogera ku nnyuguta ez'essatu. Kuba bagamba nnyo nti ffe tutambulizaako. Tulina ebyokwogera bingi nnyo. Tuba twogera ku bantu abafudde. Anti kakati nkugambye. Naye nga nawe yagenda. Anti bo baba bagamba nti tutambuliza ku bo. Tubatambulizeeko. Oba Katonda. Asiba Katonda. Tulina obatambulizaako. N'ebintu by'okwepankapanka n'okola ki? N'otuleetako essagalizo. N'okulowooza nti ffe tulina byakwogera birala. Tebikyakola ebyo. Ffe tuleetako essagalizo. Tujja boogerako okuggyako nga tebali mu Uganda. Okibulidde? Ekyo kyo bwekityo bwe kiri. Kakati kankuwa ekyokulabirako. Mwezi njagala nnyo okuwa abantu baffe abatulaba justification. Akalulu Kenya okajjukira nnyo. Okimanyi nti waliwo omukungu w'akakiiko ebyokulonda gwe baasalako ekigalo ne bakinyiga ku kompyuta neggulawo. Bamutemako olugalo. Ate n'afa. Ne bagenda baluteeka mu kompyuta neggulawo. Ate wulira ekintu ekyo olugalo baalese lugalo. Kakati ate nga Kenya ekulaga esingako Uganda democracy. Kati saasira Uganda. Nga Kenya erina ku democracy asiga wa Uganda. Ekigalo bakimutemako. Bakimutemako omukungu ne banyiga kompyuta access not access denied. Access accepted. Nayingirawo. Kompyuta ne yeggulawo. Ne bakola bye baagala. Ng'oli afudde. Kati gavumenti bazikwatira ku bukambwe module. Oli akusalako olugalo nga tewalina kuzannya kwonna. Bamukwata kifuba ne bamuguzaawo kompyuta n'olugalo kifuba. Bamala okugiggulawo n'afa. Olugalo ne balutemako. Kenya. Kenya. Kakati Uganda. Kati wano olinawo opposition ayinza okunyigaga amapeesa. No influencing akakiiko k'ebyokulonda oba oli aganye
system yammwe ey'opposition nemukwata nemunyizawo kompyuta nga intelligence yajjajja temanyi tekisoboka kati bwoba oyogera ku byokujjakojaji mummwe mwennyini muba mukyateesa nga jajja information nga yagifunye dda kakati gwe mbuulira toli mu lugendo lwa kumugjaku kakati dokita ka meeting keyabaddemu ekaba katuufu yabadde anyiga amapeesa ag'enjawulo okiregedde ag'enjawulo muye bannayuganda bamanyira ebya bulijjo naye gwoba onyiza amapeesa ag'enjawulo kati nze kankubuulire nze naleeta proposal mu kisayi ky'omupiira mu kisayi ky'ebyobufuzi proposal gye naleeta olw'okubanga yali mpya abantu bayogera tebagisaamu kitiibwa naye gwe kwezimbuulira kyekiriwo kati naye kakati sigana propose eyo onoogireeta naye olina kyogambye nti gavumenti ng'eyo yajjajja tosobola jjajjako ng'emirambo tegigudde propose eyo eneesobola okujjako jjajja ng'emirambo tegigudde kubanga yo ndabanga eri peaceful anti kakati labayo propose eyo osobola ogikozesa either way tugenze mu kalulu nti ye kaganye nti ye bwe kaba kaganye tugambye nti tuganye ab'egindi nti bwe budde nti ye gunyooke ng'olina komandi y'amaanyi mu zirijoni ezo kati ne gunyooka wano baani abakwata obuyinza kati eri guli mu kunyooka wano abakwata obuyinza mweteeseteese mutya andi kakati mulina entongooli andi kakati kyolina okumanya kiri kimu mu by'okukwata obuyinza kubanga jjajja neetamala gagukumamu anti kasita omugomo gubeerayo olunaku olusooka ne lubeera successful ekiro ekyo ne mubanga tekiyiise ku olwo ne kikeera ku makya ne kikwata ye kyongoozi agamba gulf stream sooka ogikumemu taleeta gundi eno kasita muteekawo embeera nga agikumyemu ayambusa obwengula okiwulire kakati mu abasigadde ebisigaddewo asooka okulangirira yaba bulina oli bwagenda alangirira waawo yaba bukutte asoose okulangirira yaba bulina era bw'oba osolozezza abaana bulungi nnyo balakisi egindi ng'ekuwulira eyegindi ng'ekuwulira nga wooli tebasobola kutuukawo ekyamazima eggwanga gwoli wa direction naye olaba awo waliwo chance yonna aba opposition okukwata obuyinza kati kankubuulire kati wano we tuli wano ekisooka tewali amanya addako ekyo kyo kiriya okusinza ku mbeera eri muki mu ggwanga tewali amanyi addako ekyo tebakulya ekinusu not even General Muhoozi not even General Hu amanyi nti nze nzirako jjajja nga bwe biri olwaleero chances zikyali open ku buli muntu naye omuntu oyo ate tojja kubeera wala nnyo na jjajja oteeka okuba nga ebibalo obikoze eki obiri kumpi omuti tegugwira bali wala gugwira aliwo kubanga okukwata obuyinza kubanga kugabana ssente kituufu bwoba toliiwo muganda wawe pozi olinga akuwaddeyo obusamambiro busambambiro bwofuna naye ng'oli atu abadde wali akutte ebbando akayana naga nedda leka naye mwami kwezi nedda omulimu guno nkubye amasimu mangi okiregedde kakati n'obuyinza ebubeera bubanga sente za ddiiru woba toliiwaawo osigadde waliwo eyaŋŋambye sente ezo zagenze nti Amongo oyo bamunoonyerezeeko nnyo ku ssente zavudde mu Bank of Uganda tasobola kubulamu eyo ddiiro kituufu nafudde manga mwami kwezi munoonyereze nnyo ku Amongo gamba SMY ne SFC be balagidde okunoonyereza nti namwe abamawule munoonyereze nnyo Amongo niwuunya ninga nti Amongo buli ddiiru yagibeeramu andi kakati buli lwobeera mu gavumenti
nomanyiwa omululu ne gukusuka noyagala okulaga obuyinza obungi buli mu nsonga egenda mu maaso etooki tekuvaako kati Amongi tooki tesobola muvaako tooki temuvaako tesobola muvaako kati wuyo yalangiridde nti ayagala kwesimba ku Rebecca Kadaga ekintu ekyo kyantabudde era nabadde njagala kukikubuuza Amongo alinayo obuwagizi ye wamu bagenda kubba bubbi no anti kakati ye atunuulira embeera eriwo n'alaba nga alwanye apanuye n'atuuka ku ki kumpi n'ejjajja nti ne sente azikola ki azirina naye neyeerabira nti ate y'omu ku basinga okwekengerwa jjajja basinga okwekengera jjajja yategeera Anita Amongi oba tanabitegeera nze kamutegeeze amumanyi nnyo nze nga bwe manyi ebintu bya jjajja bwabitambuza byensomera eno ewala Anita tayinza kuba mu bitabo bitukuvu tasobola kuba mu bitabo bitukuvu bya jjajja kati jjajja tayinza kubeera mujega kuleka Anita Amongi afuuke vice chairperson sijui femero mu ggwanga lyonna ye jjajja afuluma myaka gimugenzeeko akola ki afuluma kati abantu babalekamu beba bali aggressive nga Anita ate nga Anita sente yandizisinza Kadaga ayinza okuba tannamusinza se kuba Kadaga bakola dda Kadaga si wa bulijjo naye teyali mubbi Kadaga ng'ono kujjako woteri yeyeeka mu ligenda teyali mubbi ng'ono kirala naye ono olaba ennyumba yazimba mansion State House teyali mubbi ng'ono ayinza n'okuba azimusinza tetuganye kati jjajja tayinza butamutya kakati tamanyi nti agenda kuwa nga jjajja kenyini yakuba jjajja agenda mumukuba ate jjajja kasita akusekera n'omulaga ebintu by'okoze n'aseka omanya owedde nkugambye era kyatamalaako biseera okwagala okuyingira wali mu seeke nga w'amaanyi Kadaga kyalina amaanyi seeka n'agiyingira kijjajja takyaliwo kati Kadaga Moses Ali abo Bamatiya Kasaija abo bonna eyo tiimu ya jjajja afuluma nayo waba akyaliwo nabo weebali waba akyaliwo nabo weebali Anita Amongi atawaanira bwereere agenda akola ebirala tetuganye sente azirina okiwulidde jjajja nga yakuba nadduli naye si yazikola nga yakuba nadduli eyamuyengeranga eddagala mu nsiko anadduli ebyali bimukuba byali bingi nadduli ekisooka tiyalina region gyakutte omanyi Buganda tebagitegeerera toyinza gamba ffe tulina Buganda mu Buganda buli omu profesa buli omu yetegeerera buli omu profesa that is point number one unlike abano abava mu regions endala kati Kadaga ebusoga akyali w'amaanyi omukwatako owena mutumba n'akuba enduulu owena mayingo n'akola ki naye nga weekamuli Kadaga ekitali ku nadduli omulabye Bujingo bwayitawo oyo ye Bujingo ze ganga star is not a pastor oyo ye Bujingo agenze naye nze kaali nsanga siriva mu kkubo wallahi kaali geza konvoyi n'engwamu oyo ye Bujingo ajja kunoonya wayita omulabye pasita wamwe Bujingo naye nzije ku kkubo towulira walina muwulidde naye nze tulirwana bulwanyi maama kasita konvoyi yenjirabye yeyo enamba emmotoka eteriko namba plate yeyo nga bwogirabye kakati abo bantu bajjajja Justin era ngena nengamba nti jjajja bwaligenda balikola batya abantu abo abamu misinde kwanza Pentagon erisigalawo kati oyo asooka nasikirako mu America mangu nawumuliza eyo akuba bukubi busimu aba ekiri kitya mambo iko namna gani okitegeera n'alyoka akola ki bimala kukakala n'alyoka akomawo naggulawo kyakiye ey'ebinankanye eya tenti Alien Skin bamutadde naye natidde ng'abavubuka bawaga oluwaga abavubuka ennaku zino kati baduumirwa bantu bwe batyo olaba Kyagulanyi yakwata abavubuka n'abadumira era yava mu ghetto Alien Skin
bano abakuuka amannyo abagongobala feesi abakola batya bonna babadde wali nga bakanywa musaayi nno bano abatatya abakabi olowooza tebabatwaleko obuyinza abo abaana abo abolabanga abagongobala kakati Alien Skin like any other artist soka muyimbi kati style ya music waabwe oyo owekivubuka basoma script z'abali ba Tupac abo mu America abazimbanga egaali bali baziyita ganga mu America abazimbanga ganga ezo era batinganiramu Tupac teyawona teyawona bane bamukuba egaali ye ne bajovarapping ne bamukola ki bamukuba amanda naye kati wano mu Uganda kwa music wa wano yali classical music kadongo kamu oyo sebata Dani Mugula sijui Matia Kakumirizi Matia Luyima bebasuuna bali abayimbi ba wano eri obusoga walingayo ba mata ayimba oluyimba lwa dakika 18 ne mugenda mu kivulu ne mukyalo wasibye Gomez ojeye suti yo ikanzu ne bakuwa katebe nga bwe tutuddemu wano ne mulaba muyimbi bwe muti tuyagala nakukonako ne mulaba muyimbi chupa ya Pepsi nevayo mukisumulula ne bakona mwawo olulumya nasituka ne chupa ye kyalo naye okitegedde baba mune ekinusu nagenda nafuwa ekinusu ekyebibiri ku kyebitaano kati music ye wamwe bakwezi era yiwafo yabadde society buli lwegenda ng'ekula a building another class of people kati society yaffe a buildings another class of people the ghetto community abadongole bebasabulira endongono kakati kati the ghetto community abaana bangi kubanga kyosanya omanye ng'ogyeko family z'abantu abali mu gavumenti ab'amaanyi abazadde abalala bonna tebakyalina busobozi bukontrolinga abaana era ogenda okulaba olina abaana 5 mulimu omuyaayi mulimu abayaayi aba babiri nga ye ategeera bya Alien Skin kimenke tomubuulira birala kati ffe bamufuna mpola bwe bityo bibiri tetusobola kontrolinga abaana kakati Alien Skin n'abo abayimbi abasibira empale wansi kati batapinga dati constituency y'abayaayi era n'ennyimba ze bayimba zezo z'abayaayi City ya Danger omuyaayi abeerawo ng'agamba nze City ya Danger mwana nafuadda kubanga talina nasuubiri ya kufuna ssente talina kyagoba taluwaala omwaka mulamba taluwaala you know ali awo kwegamba Katonda yamuliko yekka kati ogenda okulaba oli amuyimbidde omuziki City ya Danger n'agamba omuyaayi ategeera kati gwe woletera Matia Kakumiriziwo atubuulira enswera z'ekyaggwe n'ebutambala ezakuŋŋaanira awantu nkugambye agabugabi muzeeyi mutwale eri ebintu byammwe zikadongo kamuza ali ku City ya Danger kubanga kyayitamu bano abaana era ate abo abayimbi abo Alien Skin bayimba kati ku bulamu bwa ghetto mbeera yaabwe gye bayitamu mu ghetto kati ate ye n'agenda n'ateekamu okubeera ne ssente kati obeera omuyaaye abaana onywa nabo enjaga olya nabo akakoola omanye abayaayi laavu gye babeera naye tebeteekamu lunkulu badde manyi nti babeera mu kiraasi nze onabeeranga nekyagulanyi nga yakayingira ebyobufuzi yali akyalimu ebyomuziki bingi okiwulire naye nga natunuliranga kiraasi y'abaana byeyawanga obudde okwashetinga nabo nga n'emboozi wa abatuukamu gyanyumya ng'omwana omuteerawo omukono ne bagutemako nga talidde mu bobi wine lukwe kubanga
oli omwana akoleza wali omuti gwe kibanda nagunywako naga mwana kampeemu mwana kibanda eyo lava ogimanyi naye nasikamu that bondage temwamutyanga nga mulaba akyalina abakulu asigala muntu era ebintu bya discussing awo bye bibeera ebituufu byennyini mu mboozi y'abo abaana bye bibeera ebituufu byennyini ebiriwo ebyaddala mugenda okujja n'amasuuti gammwe tugeze kola poliisi abekebeke nga abobusuuti temwina kye mutugamba okitegedde temwina kye mutugamba kakati alien skin mu mbeera eriwo tayinza kulemwa kuzimba gaali tasobola kulemwa kyenalabye ngeringa laale efuzu gye bakoze olimanyi abaana nga baweera buwezi naye nga bonna batunula nga bwe baagala naye nze namwagaddeko ekintu kimu eddwaliro ly'ensambi yaligolodde ettumba ebisigadde bonna bamuvunaane biki biki naye nga atugambidde ku bakulu waabwe kozi politics yabadde azanyirwa ava ku bya politics okujjanjaba okwa bulijjo tokukwatako nga tunalaba accountant olese omuntu ayeba ali bubi omala kuva mu account office eri ng'omuntu oyinza n'okumala ozisasula oli ngawedde aye tebazikuddiza enamirimbe ate si bwe kiri nze nzijanjabira namirembe enamirembe dokita abeera wali nga bali ku mwana bamutadde ne mu emergency n'olyoka ojjeno okulaba biki byosandika okusasula naye ngeri akolebwako baba batandise dda era olumutuusa wali nga nze natwala mukyala wange ensambi awo waliwo omugomo gwali gumuyiseemu twamalawo eddakiika 4 ne bansasuza emitwalo 38 neŋŋamba alibeera mwana wa mwana alira banzizeeyo era oba muntwalangawo nga simanyi ate nga sigogenda zisasula nga sinza agenda ozisasula kino sikiraba zo wali oyise nazo balika masimu ge gavuga oyinza okubeera nazo gwe masimu ge gavuga banaye tuswala ogenzemu na 10 olowooza bintu byamangungu 38 esimu nezitandika nga ntandikidde esimu ze zavuga tonvaamu maama kakati nga bwomanyi omuntu omugamba omukyala yagize biki ate kiguddewo obugwi akutereddeko 10 nakola ki era nakuba esimu 3 kunnye ekyo nekikola ki nekikutuka nekivaawo baba nga watoba okuva olwo n'ogamba nti neŋŋamba okuggyako nga bansibye amagulu ne bakutwala nga totegeera sisobola olw'ensonga capitalism mubi era awo obunafu bwa jjajja we buli awo tosobola ku liberalizing economy noddira ne services eziri very critical ku bulamu bw'omuntu n'ozirekera private sector yebalamuza obugambwe nga gwe toyina nga gwe toregulatinga awo wali obuzibu awo omanyi okwajjanjaba omuntu ebyenjigiriza kalekale naye ebyobulamu ebyenjigiriza kalekaleko otya kalekaleko ng'osula wakiso atosobodde ng'ogaana okusoma lindako katini kalekaleko ng'osula wakiso okitegedde kalekaleko ng'obeera Kampala naye oyinza ogamba omuntu ali nakasongola nti kalekaleko ku byenjigiriza omuntu ali eri ewaffe Kananage primary school amazima gennyini muteekanga primary school obadde kyeggwe nga n'omusomesa ebiri mu kitabo leeta bitegeera omutunuulira omusomesa ennaku yokka neekoma n'omanya ekiriwo ng'omusomesa ennaku atambula naye ku maaso kiringa bw'ogenda okola research w'obwavu mu kitundu kyonna genda n'endongo ogiteeka awantu simulula omuziki okuba ennyimba eziriko kisooka bwana bwe busooka okola ki okujja okuŋŋaana ne bugusamba kati ne bw'otakkiriza bakulu kujja mu research wo gwe thermometer yo
giteeke ku baana bano tunuulira abaana bwoti bw'owandiika tewali research azingaawo ekyo kikutegeeza ekiri mu nnyumba gye bavudde enfaanana yaabwe bujjangu ebusoga olaba abaana bafaanana mbalaba bannanga abaana beeyo bubaka nnyo era simanyi kyogenda kukolera abantu beeyo busoga abantu bagenda kukyuka kuba kati twagala kulonkinga programs ez'enjawulo gavumenti nga tenaba kuvaako tugibanje ebyaffe ebiriyo biki bye mugenda okubaana abantu bebusoga nabo bakoleki babenefitinge mu bigenda mu maaso kati biki bye munatandikirako okubaana bikajjo babibalekera nebbeeyi ne bagissa buli omu asobola okyegulira n'akyeriira anti kakati ffe tubuuza lwaki omutaka w'omu western uganda embeera ye si yemu newebusoga kijja kiti ekyo bali mu buyinza buyinza butya bunyininyini buno bwa uganda obwensimbi obuyinza bwa uganda obwensimbi anti enjawulo eriwo omuwaana owuwo wa muganda wo byanjawulo era owuwo yasooka okulya ettooke wa muganda wo newankubadde ebintu byolimu bya muganda wo yasembayo tolabangako omugagga ng'alesa ebintu naye gwe nobyeyegaliramu okusinga abaana be anti kakati eno gavumenti kwezi si private company nti wazikira mugifuula private company anti kyetulina okulwana ekyo kikyuke so mu mbeera eya bulijjo wana kwezi nga bwe nkunyonyodde bwe tuba tunaleeta enkyukakyuka mu uganda nga bwe tujagala tulina kukola biki bye tulina okukola ekisooka bye tulina okukola ekisookera ddala kwe kunoonyereza gwe tulwana naye yaani yaani ti General Kaguta Museveni azitowa kyenkana ki ti azitowa bwati ne bwati naye nga tetunaba kugenda wala abantu bategeera jjajja abalwana ne jjajja ng'ogyeko beesige waliwo ategeera jjajja omuzito gwe tebamutegeera mugisha muntu ono ali atya mugisha muntu ng'omuntu bali abaali eruweero buli muntu yalina karakita ye kati mugisha muntu yali gentleman yasiimuka busiimuusi olw'ebizibu oba mugisha muntu nze namusoma ne mulaba muntu nze mundaba eyange nyinza okuba ndaba bubi talina kyamanyi ku bya power era nze newunya yagaduumira atya amagye talina kyamanyi ku bya power kubanga muntu okumanya lwaki nkoze statement eyo ekibiina kye yakola ekya anti mu maanyi gaakyo g'omanyi bamala ne bagamba bateekawo policy mbuli abeera acting president kubanga tebagala nnyo ku misusinga power akabeera acting president oba emyaka 2 wetuteekako omulala oli lwalwa nnyo mu ofiisi akola ki kugamba amisusinga power yemugisha muntu ku level ya anti gyomanyi etasobola kuwangula wadde obwakansala obw'emiruka 6 obw'ekampala kwega naye ayagala exercisingireyo powers apracticinga edemocracy ow'ekimemete mu mbeera eyo gyayitamu mumbeera eyo nagamba nze ono tayinza agaduumira niye gaduumira ati yagaduumira munnaye emyaka 8 anti balina jjajja nga w'amaanyi waggulu ye jjajja yasetinga bbanga buli omu agituulamu n'agijyamu so nga tumaliriza sebo bwana kwezi njagala okutegeeza abatulaba nti tulina kukola bukozi tuba jjajja bakumuggyako tetugenda mumuggyako nga tetukoze jjajja tasobola kuva ku ntebe nga tukeera kusaba busabi nakukuba nkuŋŋaana bwetu kati banaffe abamu bali mu nsi z'ebweru baddeyo kimanyi badduse dda tiimu ye Makerere olowooza eri ku gurawundi bagenze mu diaspora anti
bamala okugazaringa obutambi buli obwa egaali gye badde bayisaamu ennaku ezo baba balina gyetwala balina okugenda okunnyonnyola okiwulidde tebaliimu bagenze dda buli bamala okugira embeera emala okubeerawo nga bagirinnya kati balinga babasolozaamu kakati nakugamba baliyo apartment zeeri zambuka abagenzi okuinspectinga site abagenzi okulaba update abaana batuusewa mu byensoma kwegamba bali awo bali awo America Bulaaya awo Edi Mutwe yagenze ku luno ate teyagenze yagenze ku zeze nansa eyo si wabulira ku kunyonyi yalambula ze nansa oli omutaka w'eka buli municipality era n'abeerera bamumalira obudde bano bagenda muleetera enkyukakyuka bwe bafuluma bwe bayingira tewali abatataganya nejja gye yabakuba obadde okimanyi nti omukulu yakamalako obutabo 6 obutabo bukyanganyira ebyobufuzi yakakutula passport 6 nga zijjudde nasuula wali nagirenda nasuula wali busitampu obutabo 6 atambudde era y'omu ku balina mileage empanvu ennyo mu bwengula awo katonda wange asinga nejjajja kumpi kuba jjajja tebagibala engeri gyabeera mu yiye naye results you want to see the results what is the impact besi yalinyeyo 2 ne bamunywa ate nga yawano Kenya ne bamunywa ali ku maximum wali mu Lusenge omanyiyo nage nabuli nalingenze kulaba yani mu Lusenge olwo olunene gugetu munene guzibu Olusengo oluwanvu bweru gyali eyo akakkanya enyonyi ezo 2 enyonyi 2 bali yagenze mujjanjaba bali bakakutula obutabo 6 obutabo 6 bwolita bya muzanyo kale kakati njagala tusiibule nze maliriza ekyo kimala abantu tubawadde namba ya abantu munkubireko bannayini na obwetaavu bw'okugira n'abantu ab'enjawulo bungi nnyo 077 2 849 ne 070 965 446 okay munkubireko tuwayeemu emboozi tebankadde nga giwaya yagikaddiya tuddemu kumandi amina bwe tube tutambudde mbeere bulungi mwera